tugenda maaso n'okuba ng'otwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel nsinzira wano ku Trust Media Uganda n'omukutu Waswa Emma YouTube channel. Tuli powered and sponsored by Beaver Organic Access Building. Genda ku Access Building omunoonyi bamukubire ku namba y'essimu eri wansi awo 0752 banange enamba eri ku mukono gwa kono namba ya Beaver tenitala na muntu mulala. Then munoonyeko buli wamu omusanze access ajja kujja nyatu nakyo ekyo kitagisa. Olako tuli ku mukolo ewa Hajati Muzaata wajise breakfast with Dr. Muzaata. Yakitegese ng'ekyenkya in a special way mukolo wakulabika nti ajja kunywa chai na get together like that. Kuliko ne lunch era omukolo gwakitiibwa nnyo gw'amaanyi nga bw'ogulaba nandiyagadde nsooke nnyumyeko bali Hajati yennyini kubanda abali so smart and nice. Kanzage ne Isma okubategesa omukolo guno Isma katugulire lwaki we guli n'ekiguleesa Isma okwaniriza ssebo. Kale ssebo nange ntaliso nnyo okubeera nga ndi wano. Obulamu litya? Obulamu tebubadde bubi. Nengera ebintu omukolo gw'amaanyi gunyumye kyekigenda maaso. Guno omukolo gwa Girl Empowerment nga Hajati Kulthum we yeewaayo okuddukirira abawala abato abafunye embuto bannamwandu n'abakyala ababanga bali singo ng'abaami tebabalabirira. Tugezezaako okubateeka mu dinner, breakfast, lunch and breakfast. Lwaki mukisiza mu breakfast? Because era enkwatagana eva nnyo mu muntu w'omusembeza. Luganda omuntu omufiiringisa comfortable yeerabira n'ebyo byabadde abaki alowoozaako. Mulimu okugaba ebintu, mulimu obbasomesa ku pads, twayise ebitongole bingi, Rotary clubs, Rotary products, bantu bangi batuwagidde kubanga it's a cause to younger pregnant mothers. Be bali benengera wali. N'okola tusomesa wali wana bali mu kulya wali waggulu wonna abo bonna bawala bato naye nga tulina obba empowering mweno obuzibu basanze mu COVID-19. Kulya bulungi. Okay, so kakati like bani abaqualifying abalala bevogerako nti gunne guni gwe tugenda obuyanga. Mubalonda mutya? Tubalonda wano mu Kawempe mwe tubeera tulinamu ba chairman ne chairwoman batulondera abantu abali vulnerable abalina abaana abali ku bulwadde abali pregnant mu COVID ne tubafunira obukuponi ne tubaako emikwano gye twekwatako egy'amaanyi nga walaba Ntale Water, Rotary Club, Uganda Girl Guides Association, New company ozirabe zizere zitukola ki Shibaholics nabo baba abawadde pads. So to reaching out ku bantu mwene embeera ne Hajati Kulthum using her name as Dr. Kulthum Muzaata Foundation. Tuyanza nyose. Okay, oye mukulu Ismail Access. Kadugeza okusembera tubeko abagenyi otubuuza abamu kubazire betaba mukulu. Kundengera omusana yikidwa nga Ketra wano kubali Hajati nokola bako. Kasokere kwa nini? Kasokere kwa nini? What's in the plan? Waje kwa holy card nende. Watu msirise nyoje mwakili. Olabikidde ku mukolo gwa Hajati Muzaata? Okay. Tuwulire ko kikulabye osomesa? Somesa. Ekisooka zigenda egati ku bakyala bagenda okusomesa abaana b'obuwala single mothers abafuna embuto nga tebeetuuse n'abatannaba kufuna naye nga bw'otulinda gye tulimu bali layika okulaki so bw'obakaza okuba nga tebannafuna olina ky'oziiza so Hajati Kulthum bayapita ne banange ebizadde n'abaana b'obuwala ne bwe kitalo ekyo so twandyagadde ensi yaffe eno abaana baffe kulabika ku myaka egyo so nenzija tusomesezza wadde tuwulidde ffe abasomesanga katono naye ate tusobodde obbawa ekigambo kyaffe tusaba busabi babiteeke mu nkola nakugondera sako ombuliddeko mulina okuba nga mugobera ensonga zino statistically olowooza bwewetegereza embeera ya COVID-19 yeno ekosezza eti abaana baffe naddala ab'obuwala? Bakosezza kinene. Abasajja abakulu batekinza advantage ti babalabadde babalaba buli bwe baagalira n'abaana abawala mbanenya sinenya basajja bokka n'abaana abawala mbanenya kubanga
Ojjamu empale nga tugenda kukola soso naye ng'ogenda kulagana musajja bana muvubuka definitely osobola beetuuka bisatu nga kufuna buto oba kufuna bulwadde kati beerabira nti obulwadde atinabwo gyebuli kimanyi nti naawe Anze nsinga okumanya nti gyebuli sirimu akyaliyo so kakati omwana agenda ye bamuwadde omutwalo bamuwadde ebipande tekina kye kituyamba okitegeera ye bw'anaalya chips n'akola ati oli tafuddeyo omusajja yeprotectize at the end of the day gw'omuzadde gw'okusembwa olina okulabirira omwana olabirira omuzzukulu bw'aba talugjeemu baina tebamuwadde magezi ategeka oluggyeemu so katulabira mu mbeera eyo ng'olina okulabirira omwana oluusi omuvubuka gw'aluzaddemu alweganye oluusi talina naye kyali tugamba n'owulira nga abaana batutamye ate nga tebalina tutamya kuba ffe tubazaala tuba tulina obbazaza so nsaba abaami abaliyo mwabatunuulidde abaana baffe mbasaba muve ku baana baffe nga tebanneetuuka mbagamba muve ku baana baffe nga tebanneetuuka ate nammwe abaana ab'obuwala muve ku basajja muve ku bavubuka until marriage. Briefly, atuvudde ku ekyo kati katuvuddeyo ku byebulwadde wano tugenzeko gye muli tukomawo omukulu yagambye emyezi 2 ng'eggwanga lirabuli tokota buto mwetegese mutya yalimbye nze ngaze ketra sikisuubira tosuubira kugula ggwanga ajja digula naye si nti emyezi 2 bwe ginaggwako nga ggulawo sikuwakanya naye nange waliwo kyendaba kikyolabanga tujja kutuuka myezi 2 nga giweddeko agambe kakati kambaweyo omwezi gumu musooke ate mubale bamale okukebera amathiyeta gali gatya bamale okukebera simanyi hospice ziri in press okitegeera ate bamale okugekenneenya balabe oba kati gatuuse ku mutindo gwe bagaagalako so kale kijja kutwalayo like a month so wengambira nti emyezi ebyo gye yatuwadde ogiwakanyiza nze nkiwakanya naye eboniza eryete Ebonis yo nga yeri bulungi kubanga covid bwadde mubi naye ate waliwo ebirungi byaleese atwadde time okwetegeka atwadde time okuyiiya atwadde time tuba tugulirawo abawagizi baffe tubawo ekintu ekirungi kyanga kipifu okoyo omukulu mukyala Ketra so oyo okyala Ketra waliwo omukyala ali wano semberako mwe bana batwambaza wekubira akalango musangibwawo nange kusangibwa ku Zaina Bazis Emporium in Nakasero gye twambaze twambaza abaana n'ebitenge Zaina Bazis Emporium lwaki mwegase ku mukyala Muzaata olw'ensonga erimu ey'abaana abawala okusingira ddala abonolese okuleku obwalima so tuze olunaku lwaleero leka eri abaana okufuna obuwala n'engeri basobola okusigala nga balikumunamukimekigenda n'engeri gye basobola okukulembeza ono ye omukyala mukulabiyo mukubaza nga twegata mama kubuzibu kigambo kyogera ku mukyala Muzaata ku nteekateeka gy'ateeka mu kitundu badde naye era ekirabo afuddeyo nnyo si guno gwe mulundi ogusoose nedda afuddeyo omwana abawala abafuddeko nnyo bali mazima abaana abawala abatunoolese afuba nnyo n'abaddaabiriza mweyanziza nnyo ekitahaja tukusuubiza dda mwebale otukulakulanyiza ffe abatetufalaawo ng'abakyala ofuddeyo nnyo genda mu maaso n'omutima ogwo tukyagenda mu maaso katusembereko wali tulabe ku saidi eno ebiriwo kyamaliwo kyama Emma. Okay, good. Emma. Yogera kumanya oli
Lwaki ozibegatte ku mukolo gwa ate okwogera oli oti lwaki ozibegatte ku mukolo gwa kuyiga bakuyitaani Janat y'omu ku baza okwegatta guno omukolo breakfast yo bali mukaba bali mu kulya bagenda maaso kubanga beeyagala kafuna ku kusembera mulamu akafuna ku sekere wamusala musaaja nebera mu yakiza mu nsonga z'okulya kubanga Uganda kulya kwegatta kulwawo kutaza abantu nirotabwa kulya so sekere likubamu abaana ab'obuwala tubuliza abaana tubabayiriza okutunga padzi babayiriza ebintu bingi kiba yabawaddeyo olwezi bagenda zibawa bintu bingi byebabayiriza olwaleero so muli kuba mutoka bonna abalina embuto n'abatalina abaana tubabuliza ab'obuwala byebyo bigenda mu maaso ndowooza tujja kwatuumulamu katini nga bwe nabe biddako